katubaniriza mu service yaffe ey'Oluganda ya leero ntwala omukisa guno okwaniriza abapya abatogasseko olunaku olwaleero kubanga gwe mulundi gwo olwaleero kubanga owulira ku njiri yaffe twagala okwebaza nti osazeewo bulungi nnyo kubanga okutte ekintu ekisooka mu bulamu bwo nti Mukama yasooka ebya ne bigoberera. So enjiri yaffe bwetwe tugirekodinga ku mikutu egya YouTube era sogenda ku mukutu gwa YouTube n'onyigamu EBC Senge wonyigamu EBC Senge ojja sobola okulaba obutambi bwaffe bwonna basumba baffe bali babuulirira nga bujja tuyamba. Akati abantu bakisaka nakalala okubajjukiza nti COVID taggwangawo ebiseera ebisinga twerabira era mbajjukiza nti COVID akyali serious era nga tetwagala kuyinga mu wave gye bayita wave ey'okusatu. So n'ekyo tubasaba eyo na gye muli okuba nti bw'obeera ng'oli mu bifo eby'olukale teekako masikiyo. Nze mundabye sambadde masiki kuba kati ndi bw'omu mu kifo kino newe kiba nti oli mu kifo ky'olukale tukusaba obeere ng'oteekako masikiyo. N'ekirala bw'oba olina sanitizer ng'osobola okuba naye kiba kirungi n'oba ng'olina amazzi agali mu sabbuuni oyoddemu omo kiba kirungi obe ng'onaba engalo zo ekiseera kyonna. Akati omulamwa gwa kyaki yaffe okuba nti eyimiriddewo olwaleero tugaa nti Mukama tukkiriza nti Mukama yasimbawo kyaki eno n'omugaso okuba nti tumanyisa Kristo eri ffe ffenna n'okusigala nga Yesu tumanyisa abalala. Ffe nnyini tunosobola tumanya Kristo tusigale nga tumanyisa abalala. So n'olwekyo okuba tusigala tuwulira ekigambo kya Mukama n'okusigala tusoma Bayibuli kituyamba okuba tutegeera Kristo n'okusigala nga naffe tumumanyisa eri abalala abatafunye kakisa ako. Ekyo kye tukulembeza mu kyaki yaffe wano tusangibwa Senge Wakiso. Kaseera ke tulimu kakyali kazibu wadde nga batutaddemu twakusaba Mukama nti yona gye tuli tuzzemu okukola Mukama atusobozese tujjukire nti Mukama yatugabirira era tusaba Mukama ono atusobozese okusigala tujjukira nti wadde ebiseera tulimu bizibu nnyo naye nti tumulabye akozeeko byakoze emirembe n'emirembe era nga oyita mu bitabo ebimu bitujjukiza nga Mukama emirembe n'emirembe gy'abadde ng'akolera abantu. N'olwekyo atuwadde akakisa akalala n'ekirala Mukama atujjukiza mu kaseera kano okusigala ntumwesiga mu byonna. Kakati twebaza Mukama nti yasosobozezza okututa tutandika okukola abamu ku ffe bw'oba tonatandika kukola era njatwa akakisa kano Mukama nsabe atuluŋŋamye mu mbeera endala ezikyali enzibu. Amiina. Mukama twagala okwebaza nti wasobodde okutusumulula ne tuddeyo okukola ku mirimu gyaffe. Obadde otujjukiza nga mu bitabo ebyo byonna byonna ebiri mu Bayibuli eno nti ojja sobola okutulabirira tuba tukwesiga era otujjukiza nti tosobola kuva mu muntu wadde n'omu era kwesize Mukama. Era Mukama tukwebaza nti osobodde otuta ffenna tudde okukola. Abo tonnaba kuta Mukama tusaba Mukama igwe Mukama alabirira endiga zo Mukama. Eyo Mukama alabirira Mukama n'onoonya Mukama ey'emu ebadde ebuze Mukama. Mukama tumanyi nti okufaayo okwo kwa njawulo Mukama. Tukusaba Mukama otulabirire nga bulijjo otulabirira Mukama. Mukama tumanyi abamu bakyali wakati emirimu gyabwe tebanagita ng'amasomero Mukama n'emirimu emirala Mukama naye tumanyi n'obuyinza bwa Mukama osobola okukola buli kimu ekisoboka Mukama. Mukama tusaba abantu abakyalina abalwadde Mukama batalina kuwona ebbanga lyonna babadde n'abalwadde Mukama. Mukama obawonye endwadde zino enzibu. Mukama tusaba nti n'abazadde bakyalina abaana waka tukimanyi nti abaana babatawanyiza ebiseera ebimu nti bangi kati ewaka. Tusaba obawa amagezi obalungamye Mukama. Naye nabisaba mu linnya erya Yesu. Amiina. Akati tugenda mu kigambo kyaffe mbadde nsaba tugende mu kusinzaamu mu luyimba luno olw'okusinzaamu ffenna. Nsaba tufumitirize ebigambo bino ebiira mu bigambo bino bikulu nnyo. Edda twawulizanga ekidongo naye nga twebaza Mukama nti atusobosezza okuba nti twagala tutegere ebigambo Mukama bya communicate. Kyova olaba ennyimba ze tulonda ebigambo bino ebirimu bikulu. Tusaba Mukama akuyamba owulize ebigambo ebiri mu luyimba luno. Amiina. Tusobola okusinzaamu oluyimba luno oluddaku ffenna wamu. Laba Mukama
Mukondo weche uyatambula ngakoma kubana babantu enjegere zikutuka abantu basolora oyo ye mukama etonda yakunesi nabe munyenye ezomubanga omwezi n'enjuba bimusinza bimuvunamira katonda bulamu oyo bwanenya enseno okusembayo kusaawa envanyuma ng'asumulula abantu be kitiibwa ky'omukama tewanachekana ekitiibwa kyo kireta wenjawulo tewanachekana mukama katonda w'eriya ekitiibwa kyo kiteefu omuyaga gwange ekitiibwa ky'omukama tewanachekana ekitiibwa kyo kireta wenjawulo tewanachekana mukama katonda w'eriya ekitiibwa kyo kiteefu omuyaga gwange ekitiibwa ky'omukama ekitiibwa ky'omukama tewanachekana ekitiibwa kyo kireta wenjawulo tewanachekana mukama katonda w'eriya ekitiibwa kyo kiteefu omuyaga gwange sinayibwe yalaba ekitiibwa ky'omukama n'evaamu omuliro ennyanja emyufu teyalinda eyeyawula yolodani yakyuka bwe yalaba ekitiibwa ky'omukama ensi nekankana buli kitone kyonna kyafunama ekitiibwa ky'omukama ekitiibwa kyo taata tewanachekana ekitiibwa kyo kireta wenjawulo tewanachekana mukama katonda w'eriya ekitiibwa kyo kiteefu omuyaga gwange ekitiibwa ky'omukama ekitiibwa ky'omukama tewanachekana ekitiibwa kyo kireta wenjawulo tewanachekana mukama katonda w'eriya yesu ekitiibwa kyekyo kiteefu omuyaga gwange ekitiibwa ky'omukama tewanachekana ekitiibwa kyo kireta wenjawulo tewanachekana mukama katonda w'eriya ekitiibwa kyo kiteefu omuyaga gwange kambakuliseyoko okuva mu luyimba olwo tubadde tusinziza awamu ndowooza ebigambo ebibadde mu luyimba bikulu nnyo gye muli kikulu nnyo okuteeba tutegedde ebigambo ebiri mu nnyimba zino n'engeri gye bikwatagana mu Bayibuli engeri gye bituyambamu okuba nga tusinzaamu Mukama. Amiina. Kakati era ntwala kiso kubajjukiza nti enjiri eno batosobodde kugifuna ku mukutu ogwa YouTube osobola kujja ku church wano
ne bakuwa ku oba ina flash oba ina memory card ne bakuwa enjiri eno nogenda mu maaso ng'owuliriza mu kaseerako ak'eddembe kijja kukola bulungi. Kaakati kantola akakisa kano okwanjula enjiri yaffe ya leero egenda okuva mu Zabuli 44 era nga musumba waffe Bosco yagenda otubuulira olunaku olwaleero. Katusabe Mukama amulungamye nga wagenda okubuulira era tusabe Mukama naffe bituyambe tugende bikomya jasi mu kubiwulira wabula tubitegeere era tubigezese mu bulamu bwaffe tulenge kyebikola mu bulungi bwabyo tubimanyise n'obimanyisa abantu abalala. Amiina. Ekigambo kigamba nti mu Zabuli 44 ya mukulu w'abayimbi, Zabuli y'abatabani ba Koola. Ayi Katonda, twawulira n'amatu gaffe, bajjajjaffe baatubuulirira ebyo bye wakola mu biro byabwe mu nnaku ez'edda ezaayita, nga bwagoba amawanga mu nsi n'ogiwa bajjajjaffe. Wasaanyaawo amawanga n'okulaakulanya bajjajjaffe. Ekitala kyabwe si kye kyabaleetera okuwangula ensi, n'omukono gwabwe si gwe gwabalokola, wabula bawangula n'omukono gwo ogwa ddyo, awamu n'obulungi bwo, kubanga wabaagala. Ggwe oli kabaka wange era Katonda wange, awa Yakobo obuwanguzi. Ku lulwo tunaawangulanga abalabe baffe, ku lw'erinnya lyo tunaalinnyiririranga abalabe baffe. Ddala ddala omutego gwange ogw'obusaale si gwe neesiga, n'ekitala kyange si kye kimpa obuwanguzi, wabula ggwe otulokola mu balabe baffe, n'oswaza abo abatuyigganya. Twenyumiriza mu Katonda olunaku lwonna, era tunaatenderezanga erinnya lyo emirembe gyonna. Naye kaakano otusudde ne tuswala, era tokyataabaala na magye gaffe. Watuzza emabega okuva mu bifo mwe twali ng'abalabe baffe balaba. Abatuyigganya ne batunyaga, watuwaayo okuliibwa ng'endiga, n'otusaasaanya mu mawanga. Watunda abantu bo omuwendo mutono nnyo, n'otabaako ky'oganyulwa. Watufuula ekivume eri balirwana bwaffe, ekinyoomebwa era ekisekerebwa abo abatwetooledde. Otufudde ekinyoomebwa mu mawanga gonna, era abantu banyenya emitwe gyabwe. Nswazibwa obudde okuziba, amaaso gange ne gajjula ensonyi olw'abo abanjiganya, abanvuma nga tebandabamu ka buntu. Olwo mulabe amaliridde okuwoolera eggwanga. Ebyo byonna bitutuuseeko newankubadde nga tetukuweerabidde, wadde obutagondera ndagaano yo. Omutima gwaffe tegukuvuddeeko, so tetugaanyi kutambulira mu kkubo lyo.
naye gwe otubonereza n'otuleekera emisege n'otuleka mu kizikiza ekikutte. Ddala singa twerabira erinnya lya Katonda waffe ne tusinza katonda omulala, ekyo Katonda waffe teyandikizudde, kubanga ye amanyi n'ebikisibwa mu mitima. Katonda waffe tetukuvuddeeko, kubanga ku lulwo tuttibwa obudde kuziba, era tuli ng'endiga ez'okusalibwa. Gw'olokola, Ayi Mukama, lwaki weebase? Zuukuka, totusuula, Ayi Mukama, lwaki otwekwese? Lwaki tofaayo ku kulumwa kwaffe n'okujoogebwa? Ddala ddala tusuuliddwa mu nfuufu, tuli ku ttaka, ng'olokoka otuyambe. Tulokole olw'okwagala kwo okutaggwaawo. Ayi Mukama, twagala okwebaza ekigambo kino, era kansabe twanirize musumba waffe Bosco atwale mu njiri. Abooluganda, Mukama yeebazibwe. Nsanyuse nnyo nate okubeera nga ndi wamu nammwe olunaku lwaleero okuleeta ekigambo kya Mukama gye muli, n'okubazaamu amaanyi n'okwongera okusaba awamu nammwe. Mwebale essaala zammwe zonna gye tuli kubeera nga mutusindikidde obubaka ne mutuzaamu amaanyi era ne mutukulisa olw'okuzaalibwa kwa Zebulon Lubega. Zebulon agenda kuweza weeks 2 ku lunaku lwa Monday, era nga twebaza Mukama olw'ekyo, twebaza Mukama olw'ekisa kye. Ali bulungi, alya bulungi, era ne Heidi ali mu kuwona, Mukama nga amusobozesa, newankubadde nga okugulu kubadde kumuluma mu kisambi, yafuna maasopu muyisizza bubi nnyo, naye nga kati agenda atereera, at least asobola okuvuga emmotoka kati, era nga asobola okutambulatambula lwakubeera nga obulumi bukyali bw'amaanyi. Mweyongere otusabira nga kaakano omulimu ogw'amaanyi gwe tuyina gwa kuteekateeka kuddeeyo okupaakinga baaga zaffe n'okulaba nga tufuna passport ya Zebulon, naye nga obudde buneeno okukola interview ya passport tuba tulina kugenda mu Liverpool, ziringa ssaawa 8 okuva wano, so okusobola kikola budde buneeno. Kye tulina okukola kwe kusindikayo omuntu agenda okuvanga mu Wales asobole okutugenderayo okutufunira passport eyo, nga tusuubira ogifuna at least nga 28 omwezi guno, tusobole okubeera nga tulinnya ennyonyi ku lunaku olwa 3 ku Monday nga 3. Mwongere otusabira nti schedule yaffe oba timetable yaffe eri tight nnyo, naye nga musabe Mukama atusobozesa okujja gye muli. Tubasubwa nnyo era nga tulindirira mmuli ge mulina gye tuli, era twongere okujaguliza awamu oba n'okukaabira awamu ekibeera nga kisaanidde, naye nga tusaba mu byonna nkaakano era mu kigambo ki Mukama asobole okubawa omukisa era asobole okutusobozesa okumusinza olunaku olwaleero. Katusabe nga tetunnaba kutunuulira Zabuli 4:4. Mukama, tukwebaza olw'ekisa kyo, tukwebaza olw'obulungi bwo gye tuli era n'obukuumi bwo eri ffe abazaana bo. Tetulina kyamaanyi kye tuyinza kuwa wabula okukusinzanga n'okukutenderezanga olw'obulungi bwo okuyita mu mwana wo Yesu Kristo, nti mu ye twafuuka abaana, mu ye twafuuka eggwanga eddonde, era mu ye mwe tuzita okubeera nga tukusinza, n'emirembe gye twenyumirizaamu giyita mu ye omwana wo Yesu Kristo. Era nakaakano Mukama nga tuwulira ekigambo kyo, tukimanyi nti ffe tukyajjudde empitambi, naye Mukama n'omwoyo w'omutukuvu tuyambe tusobole okutegeera ki ky'ogamba
ki kyotugamba na ngeri ki gye tulina okubeerawo. Kozesa omuzaanawo okusobola omudduwo okusobola okutuusa ekigambo kyo eri abantu bo, okubazaamu amaanyi era n'okubayigiriza ebyo ebigenda bayamba mu ntambula yaabwe ne Yesu Kristo. Tubeera tusaba nga tuyita mu linnya lye tuti. Amiina. Amiina. Simanyi oba mwali muwuliddeko ekigambo kye bayita omukristaayo munnanfuusi. Omukristaayo munnanfuusi amanyiddwa ng'oyo obulamu bwe obwewabweru nga bulaga embala za Kristo, wabula nga obulamu bwe obw'omunda ate tebulaga mbala za Kristo. Ateekako kye twandiyise mask, nga mask gy'ateekako mu bantu eraga nti mukristaayo mukuukutivu, wabula ate nga bwadde ebbali oba ng'ali yekka, obukristaayo bwe ne bubeera nga tebulina kye bulaga ku mbala za Kristo. Ebyo byonna tubasobola obyogerako gye bujja, naye nga mbadde njagala ate okubaleetera omukristaayo munnanfuusi eri Katonda. Yoyo omukristaayo ayina ky'ayina ku mutima, naye ate nga tasobola kibuulira Katonda, wabula ng'ayagala okuggyayo ebyo by'asuubira nti no bye by'obutuukirivu Katonda by'ayagala okuwulira. Ng'essaala ze oziwulira nga nnungi nnyo, wabula nga teziva ku ki ky'awulira ku mutima gwe. Zabuli ng'ekitabo kyonna era nga bwe tubadde tujja tutunuulira muganda waffe Joseph atwala mu kitabo kino, ayina engeri ki gy'atulaga ki ekiri ku mitima gy'abawandiisi ba Zabuli. Nti newankubadde Zabuli kigambo kya Katonda, wabula kigambo kya Katonda ekyawandiikibwa okuyita mu myoyo gy'abantu. Bwe tuba tusoma Zabuli ezimu tulabira ddala ki omuntu oyo kye yali awulira, nnaku ki gye yali ayitamu, oba kwenenya kufaanana kutya kwe yali ayita mu kiseera ekyo. N'alyoka awandiika ennyimba zino oba n'essaala zino ze tubeera twenyumirizaamu. Zabuli y'anamu ennya eri bw'etyo nti etulaga omutima gw'omuwandiisi. Muwandiisi ki kye yali amanyi na ki kye yali awulira mu kiseera ekyo. Nga ki kye twagala okuyiga mu kino? Nti ebiseera ebisinga tuleme nyinza okiyita okwefuula abatuukirivu ennyo, nga twagala ebizibu bye tuyitamu tuwulira tetusobola bigamba Mukama, kubanga bwe tubyogerako tuyinza okubeera nga tugenda kulabika ng'abatakkiriza. So ne tusigala nga tubeera n'omugugu ku mutima, naye ate ng'ogwo omugugu tetusobola guwaani Yesu Kristo. Kyokka ng'ate Yesu Kristo atugamba nti mujje gye ndi mwenna abazitoowereddwa n'akola ki? N'abawummuza. Yesu Kristo ky'ayagala kwe kubeera nga tuwummula. Era mu ssaala yaffe buli lwe tujja eri Mukama tulina okubeera ng'essaala yaffe erina otuwa okuwummula. Abafiripi essuula eyokuna olw'omukaaga agamba nti temweraliikiriranga kintu kyonna, wabuzira buli mu buli kintu kyonna mu kusaba muleete bye musaba mu maaso ga Katonda. Bwe mbeera nga nina kye neeraliikiridde oba ekyendaba ekitali kirongoofu, lwaki sijja n'ekyo mu maaso ga Yesu Kristo? Yo Yesu Kristo azze gye tuli, yafuuka omuntu be tusobola okwogera naye. Ensonga lwaki Katonda w'Abakristaayo wanjawulo ku Katonda w'Abasiraamu? Kuba Katonda w'Abakristaayo tujja gy'ali ng'amwana bw'anajja eri kitaawe. So lwaki tuba twerekerayo? Lwaki ebimu tubifuula nti nno Katonda tayagala kubiwulira? Zabuli eno y'anamu ennya agenda tubuvumu, era nga nsuubira nti ffenna abanaakiwulira tugenda kufuna obuvumu mu maaso ga Katonda. Tuleme kwogera biki balala bye baagala kuwulira, wabula twogere ebyo ebituli ku mutima. Buli lwe tujja mu kusaba, tuleme kujja kusaba nga bannanfuusi, wabula buli lwe tujja mu kusaba tubikula emitima gyaffe eri Katonda, kubanga Katonda amanyi biki bye tuyitamu. Era amanyi biki ebituli ku mutima. Kati bwe tubisirikira kibeera nga abagamba nti Katonda takimanyi.
Zabuli anamunya erina ebitundu 5. Omuwandiisi atandika n'okusinza n'addako okulaga okwenyumiriza mu Katonda. Mu kusinza kwe n'ayogera ku kwenyumiriza, naye mu kitundu ekyokusatu n'aggyayo okwemulugunyako. Mu kitundu ekyokuna n'awuza ensonga ye mu maaso ga Katonda. Era mu kitundu ekisembayo ekyokutaano n'aleeta okusaba kwe. Katunuulire ebitundu ebyo mu kaseera kano ke tulina. Ekitundu ekisooka ekyokusinza, tunuulire olunyiriri olusooka. Twawuliranga n'amatu gaffe, Ayi Katonda, bajjajja baffe baatubuuliranga ebyamagero bye wakolanga mu nnaku zaabwe, mu nnaku ez'edda. N'omukono gwo wagobamu amawanga n'oteekamu bajjajjaffe. Wabonyaabonya amawanga naye ababo n'obawa eddembe ddala. Bw'oba otunuulidde mu lunyiriri olusooka, alina engeri gy'atandika ku biki bye yawulira, biki amatu ge bye gaawulira, biki Katonda by'azze akola. Era ku ebyo nga kwe yeesigama okutandika okusaba. Kwe yeesigama ku biki Katonda bye yakolera bajjajjaabe, obujulizi bwe yawulira ku ebyo Mukama bye yatuukiriza. Kyemanyi omuwandiisi wa Zabuli yali asomye ku bitabo by'amateeka, ng'asomye ku ntalo Musa ze yawangula, ku ntalo Josiah ze yawangula, Joshua ze yawangula ku lwabwe, ku ntalo Gideoni ze yawangula ku lwabwe, ku ntalo Dawudi kennyini ze yawangula. Naye nga entalo ezo zonna si mukono gwa Dawudi, si mukono gwa Yosiya, si mukono gwa Yoswa, si mukono gwa Musa gwe gwabasobozesa, wabula gwalinga omukono gwa Katonda ogwabasobozesanga okuwangula entalo zonna. Ku lunyiriri olwokusatu, kubanga abantu bo tebaawangula nti olw'ekitala kyabwe newankubadde amaanyi gaabwe si ge gaabalokola, wabula omukono gwo ogwa ddyo n'engalo zo n'omusana ogw'amaaso go, kubanga wabasanyukira. Kubanga kyali kisa kya Katonda okubeera nga baawangula entalo. Kyali kisa kya Katonda okuggyawo abantu b'e Kanaani, okukwata abaana ba Isirayiri okubateekamu, kubanga Katonda mu bo mwe yali asanyukira. Kubanga Katonda yabaagala n'akwata n'abawa ettaka eritaali lyabwe. Kubanga Katonda yabeenyumirizangamu n'abawanguza entalo eri amagye agaali gabasinga. Era bw'oba osomye eky'amateeka ogwokubiri essuula ey'omusanvu, osanga Musa kyajjukiza abaana ba Isirayiri nti Mukama teyabaagala kubanga mwali ba muwendo nnyo oba kubanga mwali bangi mu nnamba, wabula Mukama yabaagala kubanga yabaagala. Era ng'entalo ze Mukama azikola olw'ekisa kye era n'okwagala kwe eri abantu be. Okwe kusinza, omuwandiisi wa Zabuli eno ajjukira biki Mukama bye yali akoze eri abantu. Mu kitundu ekyokubiri n'alaga obwesigwa bwe oba okwenyumiriza mu Katonda. Ku lw'ebyo Mukama byakoze, ku byebyo byawulidde bajjajjaabe bakitaawe bye bamugambye, nate ne bimuleetera okwesigama ku Mukama. Tunuulire olunyiriri olwokuna. Gw'oli kabaka wange era Katonda wange. Owa obulokozi eri Yakobo abantu bo. Obuyinza bwo tuwangula abalabe baffe. Olw'obuyinza bwo tuwangula abalabe baffe. Olw'erinnya lyo tulinyirira abo bonna abatugologokerako. Kubanga siriyeesiga mutego gwange, so ekitala kyange si kye kirindokola, naye ggwe watulokola eri abalabe baffe era wabaswaza abaatukyawa. Omuwandiisi wa Zabuli ategeera nti oyo Mukama eyawangulanga entalo
ez'abajjajjaabe y'oyo Mukama mwatadde obwesigwa era teyeesigama ku mitego gye. Yogera ku mutego ng'omuyizi bw'anaagenda n'atega ekyuma ensolo n'ejjamu. Omuyizi yenna nga ye talina kwesiga mutego gwe wabula agenda kwesiga Mukama agenda okuleetera omutego gwe okubeerako n'ekyegukwata. Tetwesiga mitego gyaffe era tetwesiga maanyi gaffe, tetwesiga mikono gyaffe wabula twesiga Mukama Katonda. Era omuwandiisi wa Zabuli alaga obwesiga bwe nga bwe butakyuse mu Katonda. Ku ebyo bye yawulira bimuleetera nakaakano okubeera nga yeesiga Mukama Katonda. Newankubadde ayinza okubeera omulwanyi namigi naye ng'akimanyi nti awatali Katonda talina lutalo lw'asobola kuwangula. Omuwandiisi ono alina kyalina otulaga ng'affe Abakristaayo nti tetulina maanyi watali Mukama. Bwe tubeera nga tuli mu Kristo, buli kintu kyonna kye tukola tuba tulina kikolera mu Kristo. Era Kristo atujjukiza mu Yokaana 15 nti nze wessiri temuyina kye musobola kukola. Wessiri temuyina kye musobola kukola. Mu kusooka agamba nti nze muzabibu mmwe matabi. Era buli omu ali mu nze asobola okukola ebyenjawulo oba abala ebibala ebingi. Waneeno omuwandiisi wa Zabuli alaga nti kisa kya Mukama kye kimusobozesa, si mitego gye oba si magezi ge gamuwanguza entalo wabula ekisa kya Mukama n'amaanyi ga Mukama n'okwagala kwa Mukama bye bimusobozesa okuwangula abalabe be. Naye gwe watulokola eri abalabe baffe olunya olw'omusanvu era wabaswaza abatukyawa. N'ayogera n'alaga obwesigwa bwe mu Katonda mu lunyiriri olw'omunaana. Mu Katonda mwe twenyumiriza obudde okuziba era tuneebazanga erinnya lyo emirembe gyonna. Mu Katonda tewaliiwo kirala kyonna, si magezi gaffe, si bya bugagga bwaffe, si famire zaffe, wabula mu Katonda oyo bazadde baffe gwe baatugamba, oyo gwe twesiga era oyo gwe twenyumirizaamu emirembe n'emirembe. So se n'asinza n'alaga obwesigwa bwe oba n'okwenyumiriza kwe mu kuli. Mu kitundu ekyokusatu n'atandika ne naye. Newankubadde bino bazadde baffe baatugamba era naffe obwesigwa bwaffe ne tubuteeka mu Katonda, naye ate waliwo ekiriwo. Alaga okwemulugunya. Waliwo okwemulugunya okundi ku mutima. Abooluganda, nasinagenda mu maaso kyekino ekituufu ekiriwo nti okwemulugunya kwaffe mu maaso ga Katonda tekulaga nti tetuli bakkiriza, wabula okwemulugunya kwaffe kulaga obwesigwa bwaffe n'okwagala okumanya ekyokuddibwamu okuva eri oyo asinga bonna. Nti tulinanga okuleeta okwemulugunya kwaffe mu maaso ga Katonda nga tulaga nti no Mukama gwe tusinza mu mbeera yonna, naye ate waliwo bye tutategeera nga kye twetaaga Mukama kutuwa ekyokuddibwamu ku biki ebigenda mu maaso mu bulamu bwaffe. Lwaki embeera yange eri bweti? Lwaki abalabe bange bajaguza ku muteeko? Lwaki ennaku yange tekoma? Lwaki obulumi bwange bweyongera mu maaso ekiseera kyonna ne neesanga nga nze mbona, naye ate abo abatasinza Mukama ne babeera nga baseka n'okumpisangamu amaaso? Okwemulugunya kutuufu nnyo. Okwemulugunya kutulaga nti tuli mu kuggyayo ebyo bye tuwulira ku mutima. Bunnanfuusi bwaffe bugenda kubeera nga tulina okwemulugunya mu ffe, naye ate nga tetusobola kuggyayo kwemulugunya kwaffe eri abantu abalala, nga tusobola kuggyayo kwemulugunya kwaffe mu maaso ga Katonda. Okwagala okubeera nga tuli mu nju bbiri. Bwe mbeera nzekka
Senge kyange ndi mu kwemulugunya naye ate bwe nzira mu bantu ne mbalaga nti nze mukristaayo musanyufu asinga obwo bubeera bunnanfuusi. Owa Zabuli atuyambako okulaga nti n'osobola okwemulugunya mu maaso ga Katonda omusaala nga Mukama lwaki kino kiri bwe kiti, lwaki kino tekitambula nga bwe kirina kubeera. Tuli olunyiriri lw'omwenda naye kaakano otusudde ewala otukwasizza ensonyi so tokyatabaala najje eryaffe watuleka ne tudduka abalabe baffe n'abo abaatukyawa ne banyaga n'ebyaffe. Watuwaayo ng'endiga ez'okuttibwa, watusaasaanya mu mawanga, abantu bo wabatunda omuwendo mutono nnyo. Tewasaba muwendo gwa waggulu mu bo, otufuula ekivume eri abaliraanwa baffe, ekinyoomebwa era ekisekererwa eri abo abatwetoolodde. Otufuula olufumo mu mawanga, ekisekererwa mu bantu. Obudde okuziba okunyoomebwa kunjolekedde. Nze n'ensonyi zinsaanikidde olw'eddoboozi lyo oboggola era avuma n'okulaba kw'omulabe n'oyo awoolera eggwanga. Kyekino omuwandiisi kyawulira era ng'ali mu kwogera ne Mukama ku ki kyawulira. Tukiraba nga Yesu Kristo alina engeri gy'asabamu ng'ali ku musaalaba n'agamba nti Mukama wange lwaki ondese, lwaki ondese, my God, why have you forsaken me. Wabeera ng'omwana wa Mukama Yesu Kristo yawulira okulekebwawo kwa Katonda, ate ffe ebiseera ebisinga ffe abazza obuzzi mu mukwano gwa Katonda. Kiseera ekyo kibeerawo ne tuwulira nga Mukama atulese, ne tuwulira ng'ensi tulinga abali ffekka, era nga tusobola okwogera n'obuvumu tugamba Mukama lwaki tokyajja naffe, lwaki tulekeddwawo ng'Abakristaayo, lwaki tuwulira nti tuli ffekka, embeera yaffe lwaki nzibu nnyo bweti. Okwemulugunya eri Katonda kubeera kulina ekyokuddibwamu kyekwagala okuva eri Katonda, era nga tetulina kutya bwe tubeera nga tuyita mu mbeera enzibu, kubeera nga tusobola ogyogerako ne Katonda, kuba ekintu kimu kye tumanyi nti no twafuuka abaana bwe tubeera nga mu butuufu twakkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi waffe, era bwe tubeera nga tumwenyumirizaamu nga muganda waffe, Mukama yafuuka kitaffe, nti twogera ng'omwana agenda okujja eri kitaawe okwogera oba okusaba kyonna ky'ayagala, ne tusigala nga buli kimu ekyokuddibwamu tukirese eri Katonda. Ne wano eno omuwandiisi bw'aba alaba buli gye bagenda okulwana entalo tebakyawangula nga Yoswa bwe yawangulanga ntalo. Ebintu byonna Musa bye yabagambanga si bye balaba mu kiseera kino. Okulwana kwa Mukama, amaanyi ga Mukama, omukono gwa Mukama ogwaleeta abaana ba Isirayiri okubudama mu kifo ekyo eky'e Kanani, ate obudde bunene gwali guvuddewo. Era n'agamba lwaki tokyatambula najje eryaffe, lwaki otuwaddeyo n'otutunda obusente obutaliimu, tosabye na bbeeyi naye otutunze. Bw'amala n'aleeta omusango gwe eri Katonda oba okuwoza kwe eri mu maaso ga Katonda, muzungu kye twandiyise appeal. Nga appeal gy'aleeta agamba ekigambo kyo kiyina kikigamba, kubanga mu kyamateeka ogwokubiri Musa ayina by'agamba nti abaana ba Isirayiri bwe banaava ku Mukama ebintu bino bijja batuukako, naye ate bwe banaasigala nga beenyumiriza mu Mukama tewaliiwo kintu na kimu kibi kigenda kubatuukako. Kaakano mu nnyiriri olw'17 n'aleeta okuwoza kwe omuwandiisi n'agamba ebyo byonna bitutuuseeko naye tetukwerabidde.
si lwakuba tufunye bakatonda abalala ne tuva ku ggwe katonda waffe omu naye mu ggwe tusigadde nga tukyakwesiga tetukoze bya bulimba mu ndagaano yo omutima gwaffe teguzze mabega so ebigere byaffe tebikyamye kuva mu kkubo lyo naye ggwe watusuula awali emisege n'otuleka mu kuzikirira mu kizikiza ekikutte singa tunonyera lwabiri singa twerabidde erinnya lyo katonda waffe oba okugolola emikono eri katonda omulala ekyo katonda talikizuula kubanga ebyama byonna eby'omu mutima abimanyi era tuttibwa obudde okuziba okulagibwa gwe tuli ng'endiga ez'okusalibwa okuwoza kw'omuwandiisi agamba nti mu mateeka ago Mukama ogamba bwe tuva ku kigambo kyo tugenda kubonerezebwa naye kaakano ku kiki tumanyi mu kiseera kino tetutambudde kuva ku kigambo kyo tetukwerabidde ayi Mukama wazira gwe otulese newankubadde tetufunyeeyo bakatonda balala tusigadde nga tukyakwesiga ayi Mukama naye lwaki otulese mu mbeera bweti kino kituba kyakuyiga kya Luganda ebiseera ebisinga bwe tuba tuyita mu mbeera embi abantu abasinga bajja ne batugamba nti lwakuba tulina ensobi gye tukoze oba waliwo ebyonoono bye tukwese bye tutanabuulira Mukama nti ensonga lwaki Mukama atubonereza mu kiseera ekyo atubonereza kubanga tetutambudde mu butuukirivu gy'ali naye ekyo si kipya kuba bwe tuba tusomye Yobu tulaba mikwano gye abajja okumulaba nga bamugamba ekintu kyekimu nti ensonga lwaki obonaabona okubeera nga weeyaguza lujjo mu kiseera kino kubanga olina ebyonoono by'okoze era Mukama ali mu kubonereza mu kiseera kino bwe tusoma essuula ezisembayo mu Yobu tulaba nga ekituufu kiri nti Yobu teyina kintu kyonna kye yali akoze wabula nga Sitaani yali amukyusizza oba Mukama ng'awadde Sitaani olukusa okubeera nga muteekako ebibonerezo ebyo okulaga obwesigwa bwa Yobu mu mbeera yonna so ensobi gye tufuna nga abagoberezi ba Kristo yeerowooza nti nno bwe tunaabeera abeesigwa buli kimu kigenda kutambula bulungi gye tuli bwe tunaabeera abeesigwa buli kimu kigenda nga kutambula mulaala tetugenda kubeera na njala tetugenda kubulwa kyakulya tetugenda kubonaabona na ndwadde era tetugenda kutulugunyizibwa mu mbeera yonna naye nga abalokole kyeŋŋamba nti oyo yenna agenda okukkiriza ekyo nti ogenda kubeera mugagga kubanga okkiriza Mukama era ogenda kubeera nga mulamu emirembe gyonna kubanga okkiriza Mukama ekyo kitegeeza nti no tonnasoma Bayibuli kugitegeera na ngeri ki gyewandiikiddwamu kubanga kyetulaba kyanjawulo omuwandiisi wa Zabuli alina kintu kye yali talaba ye yali alowoozezza nti kubanga akuumye amateeka gonna aga Mukama nga bugali era Mukama agenda kusigala nga amuwa birungi byereere era nga awangula abalabe kyova olaba bw'amala okuwoza kyava asituka n'akoowoola Mukama n'awaayo okusaba kwe eri Mukama olunyiriri olw'23 zuukuka kiki ekikwebasaayi Mukama golokoka totusuulanga wala emirembe gyonna kiki ekikwesezza amaaso go n'ebibonoobono byaffe n'okujoogebwa n'obyerabira kubanga emmeeme yaffe ekutamye mu nfuufu olubuto lwaffe lwegasse n'ettaka golokoka otuyambe otununule olw'ekisa kyo waliwo okusaba okw'omutima ogwetadde omuwandiisi bw'aba ayogera alaga ki ekibaddewo nti Katonda akwese amaaso ge okuva gye bali
obudde buneeno singa amaaso ga Katonda gaba galaba embeera gye tulimu teyinza kusigala bweti. Emmeeme ekutamye mu nfuufu era olubuto lwegasse ku ttaka nga kikyayagala. Mu kiseera ekyo ayagala Mukama agolokoke ajje awulire essaala ze oba essaala zaabwe ng'eggwanga mu kiseera ekyo. Zabuli eno yandisigadde etubuzaabuza singa Pawulo yali tawandiise ngeri ki gye tulina okugitegeeramu. Pawulo awandiika nga ajjamu olunyiriri olwa 22 ng'aluteeka mu Baruumi 8 ng'alina ekintu eky'amaanyi ky'ayagala okutulaga mu mbala za Katonda n'engeri ki Katonda gy'akolamu eri abo b'ayagala. Omuwandiisi wa Zabuli naffe ffenna abali eyo abalowooza nti nno bwe tubeera nga tutadde obwesigwa bwaffe mu Mukama tewaliwo mbeera egenda kubeera nzibu. Tuyambibwako Pawulo okukiteeka mu Baruumi essuula ey'omunaana. Era mu lunyiriri olwa 36 agamba nti nga bwe kyawandiikibwa nti tuttibwa budde okuziba okutulanga ggwe twabalibwa ng'endiga ez'okusalibwa. Nga Pawulo olunyiriri olwo aluteeka mu masekkati g'ennyiriri mwabadde atuwa obwesigwa bwa Mukama mu mbeera yonna gye tuba tuyitamu. Nti embeera yonna gye tuba tuyitamu sigamba nti Mukama takyali mwesigwa oba sigamba nti ffe tuvudde ku mulamwa ne tufuuka aboonoonyi, wabula mu mbeera yonna Mukama asigala ng'akyali mwesigwa era atufuula abawanguzi n'okukirawo newankubadde ng'embeera yaffe esigala nga tevuddeewo. Soma Baruumi 8 olunyiriri olwa 35 agamba bw'ati: ani alitwawukanya n'okwagala kwa Kristo? Kulaba nnaku oba kulumwa oba kuyigganyizibwa oba njala oba kuba bwereere oba kabi oba kitala. Tunoonyerwa lwa 37. Naye mu ebyo byonna tuwangudde n'okukirawo ku bw'oyo eyatwagala. Kubanga ntegeeredde ddala newankubadde okufa newankubadde obulamu newankubadde bamalayika newankubadde abafuga newankubadde abaliwo newankubadde ebigenda okubaawo newankubadde amaanyi newankubadde obugulumivu newankubadde okugenda wansi newankubadde ekitonde kyonna ekirala tebiyinza kutwawukanya na kwagala kwa Katonda okuli mu Kristo Yesu waffe. Tewaliwo nsonga yonna egenda kutwawukanya na kwagala kwa Katonda. Kino eno kye kiwumbawumba Zabuli eyanamwe. Bajjajja baffe bye baatugambye n'obwesigwa bwaffe n'embeera gye tuba tuyitamu ey'okubonyaabonyezebwa n'okuttibwa n'enjala n'okubeera nga tetulina kye twambala n'okubonyaabonyezebwa n'okuyisibwamu amaaso ab'amawanga, tewaliiwo kintu kyonna kisobola kutwawula ku kwagala kwa Mukama. Byonna mu ebyo tuli bawanguzi n'okukirawo. Mu byonna tuli bawanguzi n'okukirawo. Kubanga Mukama eyatwagala mu Yesu Kristo bwe yawangula amagombe twawangulira wamu naye. Bwe yawangula amagombe yawangula okufa. Kiki mulokole ekisobola okutuukako mu kiseera kino ekisinga okubeera ekibi? Asinga bagamba kufa. Naye Yesu Kristo yawangula okufa ku lwaffe. Nti ffe ffenna bwe tubeera wano oba n'okufa bwe kuba kuzze gye tuli, tubeera nga tugenze mu bulamu obw'okwesiima.
Tewaliiwo kizibu kyonna budde buneeno kiyinza tutiisa. Tewaliiwo kintu kyonna kigenda kulaga nti Mukama si mwesigwa, kubanga mu ebyo byonna alaze obwesigwa bwe. Omulabe w'alagira amaanyi n'aleeta ekiso okutta Abakristaayo oba n'aleeta embeera embi. Mu ebyo byonna si ye muwanguzi, wabula Mukama asigala nga atuwanguza mu mbeera yonna. Kamalize nga ngamba bwe nti abooluganda, budde buno simanyi mbeera ki gy'oyitamu. Oyinza okubeera ng'enjala ekuluma, tolina ky'owa baana, n'osaba n'ogamba Mukama, lwaki mpita mu mbeera bw'eti? Oyinza okulowooza nti lwakuba waliwo ekintu ky'okoze ekikuleetedde okubeera ng'oyita mu mbeera eyo, obanga Mukama takyali mwesigwa. Zabuli eno ennyo etulaga nti ebyo byonna tujja biyitamu, naye nga Mukama asigala nga mwesigwa olw'ekigambo kye. Bwe tubeera nga tuli mu Yesu Kristo twawangula, newankubadde ng'enjala egenda kusigala ng'ekyalo. Obuwanguzi bwe era n'obwesigwa bwe busigala nga bukyali bw'amaanyi gye tuli, era nga Mukama asigala akyakola obulungi mu ffe ffenna. Balokole bangi abafudde olw'obujulizi bwa Yesu Kristo, bangi abayisiddwamu amaaso olw'obujulizi bwa Yesu Kristo, naye ng'ate tulina essuubi nti Yesu Kristo bw'adda ku bire ne bamalayika tugenda kubeera wamu naye era nga tufugira wamu naye. Ate abatulinnyirira mu kaseera kano be bagenda okubeera nga baswazibwa emirembe n'emirembe. Lino ssuubi gye tuli, era tuleme kulimbibwa nti bwe tubeera abakkiriza ennyo embeera zaffe mbi zigenda kuvaawo. Leka tusigale nga tuli bagumu, newankubadde ng'embeera egenda kubeera mbi etya, tusigale nga twesiga Mukama nti mu ekyo era ate ali mu kukola eky'amaanyi. Oyo yawaayo omwana we okufa ku musaalaba ku lwaffe, tayinza kubeera ng'ayita mu mwana we okutuwa buli kimu kye twetaaga, okutuwa amaanyi era okutusobozesa okuyita mu mbeera embi nga tuli bagumu era nga tusigadde tukyamwesiga oyo yatwagala emirembe n'emirembe. Nsuubire kino kijja bazaamu amaanyi era okubaleetera okusigala nga musinza Mukama n'emmeeme yammwe. Mu mbeera yonna musigale nga mwesiga, mu mbeera yonna musigale nga mutunuulidde ye, naye ate era nga temufuuka bannanfuusi mu kusaba kwammwe, wabula mu mbeera yonna musigale nga muwaayo emitima gyammwe gye muli. Bwe wabeerawo ekyokwemulugunya oba ngeri gye mujje nga muyisiddwamu amaaso ne mugenda ewa Mukama mu kifo kyammwe ekyekusifu, kusobola okwogera naye, okumubuulira biki bye muyitamu. Mukama bawa omukisa era nga mbaagaliza Ssabbiiti ennungi. Amen. N'omukwano gwange Yesu, oyo omusumba omulungi, oyo atakuwa kumbeera kumpi, awuliriza byonna ebyange, ze ffeeza zange, obulamu bwange, byonna ebyange mu Yesu. Bityaka biki Yesu bwe yagamba, talindeka kubange. Yanungamya yandisa, akunyowe emmeeme yange. Neetaaga ki Yesu nga bw'oli, kiki ekirinzi kyako Yesu omulungi oyo. Yanungamya era yandisa, akunyowe emmeeme yange. Neetaaga ki Yesu nga bw'oli, kiki ekirinzi kyako Yesu. Byonna ebyange biwa gwe Yesu, twala ebyange byonna.
okusinga manitori lekakulange omuntu oyo Yesu elayandisa nyawe meme yange netagachi Yesu ngabori chichechiri chaku Yesu omukwano yanungamya elayandisa nyawe meme yange netagachi Yesu ngabori chichechiri chaku Yesu Yesu yo atanjabulira Yesu awuliriza byonna ebyange kiki kyenyinza okuwa gwe Yesu ekirisasula omukwano weewaayo n'ofa bulwange wandaga Yesu omukwano omulungi oyo Netagachi